Eggulo abasirikale b'amagye bazinzeeko amaka g'eyali Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago agasangibwa ewa Kaliga mu ggombolola y'e Lubaga. Okusinziira ku babaddewo bano baabuuse ekikomera era bwe batyo ne bamukukunula mu kisenge ne bamuteeka mu mmotoka ey'ekika kya drone eyabadde erindiridde. Oluvannyuma lw'akaseera omuduumizi w'amagye g'eggwanga era nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mutimbagano yategeezezza nga bwe yakutte Lukwago ng'aliko ekifo mwamukuumidde. Kigambibwa nti Lukwago aliko ekibaluwa kye bakuntume kye yabadde agenda okwa Muhoozi oluvannyuma lw'omusango ogwaloopebwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga gwekuusa kutyoboola eddembe ly'obuntu okuli n'okwagala okumutta. Ono yavuddeyo n'alabula omuntu yenna anaagezaako okwepampalika nti amuweereza empapula za kkooti nga bw'agenda okumukolako mu ngeri y'emu nga Lukwago bwe yakoleddwako. Mu bamu ku baalabuddwa kwe kuli ne munnamateeka Medard Lubega Sseggona, Martha Kaluwa munnamateeka wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye, kw'ossa n'abadde omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda. Kati olwaleero tunoonyezza abakulu bano okulaba embeera gye balimu. Siyinza buteeraliikirira ani atafaayo ku bulamu bwe. Naddala ng'omuntu buli kikoolo ekyambyo ne kyasuubiza atuukiriza. Era nga bw'omubuuza ddala gye yavudde gamba mugire mu birowoozo wa teriyo muntu gwe batiisa ng'akutiisa wa mundu ne wabeera kopolo ng'akutte mundu bw'ati akutte ku triga ekikutiisa. Sseggona ategeezezza ng'okuva Muhoozi bwe yayisa obubaka buno waliwo abamusabye okwabulira amaka ge ky'agamba nti tekigenda kusoboka. Waliwo ababadde baŋŋamba ndekera kusuula waka. Ngamba yiine bannange ti n'obunyonyi bujje busule ku nnyumba yange waggulu nga nze nannyiniyo. Kyokka Sseggona ne Ssemujju balabudde bannayuganda nga buli omu bw'alina okubeera ku bunkenke olw'ebikolwa by'omuduumizi w'amagye. Bw'aba anoonya bannamateeka bw'anaabamala ajja kunoonya ab'amawulire. Bw'anaabala ab'amawulire ajja kunoonya abasomesa. Kubanga ekiseera kijja kutuuka nga n'okusomesa omwana wa Lukwago mu kilaasi musango. Newankubadde guli gutyo, Ssemujju agamba nti ebigambo bya Muhoozi tebigenda kubawaliriza kwekweka wabula okusigala nga baddukanya emirimu gyabwe. Otya ng'osima entaana ng'ogiyingira kubanga bakutiisizza yirina okusigala ng'otambula ng'okola emirimu. Kati nze mu Kulaani mulimu nti buli muntu agenda kufa naye teriyo atalya mmere. Bakeera kulya mmere ne Kulaani byegamba nti mugenda kufa. Kimanyi ne Bayibuli kyegamba. Naawe bakugamba nti ogenda kufa. Sisubira nti oli mu bulangiti weebisse kubanga waliyo kufa. Tugenda kusigala tutambuza obulamu. Muhoozi bw'anaaba ayagala atutte. Basabye omukulembeze w'eggwanga okuvayo koma ku mutabani we ng'embeera tennasajjuka. Munnange omwana atutabuseeko. Tuyambe eggwanga naye naawe weeyambiremu. Kubanga kino kiswaza ffenna. Bino ebikolwa ng'ogyeko okulumya biswaza ffenna. Ensi etusekerera. Ensi etulaba bubi. Muhoozi bamulabudde nga bw'atali waggulu w'amateeka. Mu Uganda tuyinamu omuntu omu mu constitution yatawawaabirwa ye president. Bw'aba president ng'ayagala ne mutabani wabeere nga tawawaabirwa kasita parliament be bataddeyo ba speaker baleete amendment bagambye nti okuva olwaleero Museveni tajja kuwawaabirwanga ne mutabani we omukulu Muhoozi Kainerugaba. Ekiggwanga likimanyi naye bw'anaabeera ng'akyasobola okuwawaabirwa mu constitution ajja kuwawaabirwa. Baliko amagezi ge bamuwadde naddala ku bikolwa bye ne ku ngeri gy'akozesaamu omutimbagano. Watamundu abeeyisiza bwe batyo tubalabyeko lubereberye. Njagala kumuwa amagezi Muhoozi akendeeze ku speed. Bw'atunulira emmundu nga zimwetoolodde kati eza buli kika alowooza nti mumwe muli amaanyi. Naye mu Uganda teriyo omukulembeze abaddewo nga teyeetooloddwa mmundu. Akendeeze ku speed awe n'eggwanga ekitiibwa awe ne constitution ekitiibwa. Kati ekitunuuliddwa kwe kulaba oba Muhoozi anaakyusaamu ku nkola ye oba na bano baakuloza ku bukambwe bwe nga bw'azze akola abalala.